ebifa ewa Chameleone mu USA munange Aba Makasi beguddeko ne Weasel eside eno ate nga munange omukyala Daniela munange bakoze challenge mu mukulu tasobya ate nga munange era Aba Makasi wali akoze challenge mu luyimba lwa Paraso Olupia bagezi bokka kw'osaate ne Paraso eside eno ngenda kusaba video jimpere like obeera nga tonaba ate okusubscribinga nagwo gubeera muzigo mwerere ngenda kubeera nga nkutandisa ne Weasel akatambi kano munange ate engeri gye beeguddeko munange ate n'omwana ono munange mutabani wa Chameleone muyite Aba Makasi era nga ntegeddeko wali nti nno basisinkanye munange ate bagenda kubeera nga bagenda mu ddwaliro. Aba Makasi agenda kubeera nga agenda mu ddwaliro okulaba ate ku daddi we munange ate binaatambula esayidi eyo ngenda kubeera nga mbikutuusaako wano ku Jamina TV wano mu USA muganda wange kansooke nkweko katambi kano olabe engeri gye babadde bagoyingamu ku crazy Aba Makasi kw'osaate ne Weasel. Hello, it's a boy Weasel Maniza for she's out of the good life. Alongside Aba Makasi for Shizo. Welcome to the good life. Welcome to my angel fraternity. Don't know. Naye nga bwekityo munange ate bwe kitambudde esayidi eyo kakati kankutegeezeko waliwo munange challenge ku mukyala Atimo Daniela munange oyo gw'olaba kw'ossa n'abaana ba Chameleone munange bakoze challenge mu mukulu tasobya bwekiti. Oh, mukulu tasobya baba bla tata wo tasobya. Who said? Does not make sense. Who said that mukulu tasobya? Do you know how many times I've heard that? Akatambi ako katwedingidde ddala ate wali ku mukutu ogwa TikTok kosa ate neyo saawundi eya mukulu tasobya muganda wange etambulidde ddala okukamalako obumazi kakati kankuggyewaawo mwenanga ate nkulageko era ku mwana mulenzi Aba Makasi engeri gyakoze challenge era nga bwe tulaba munange ku luyimba luno olwa Paraso munange bagezi bokka ate saawundi eri mu kutambula ennyo ate ku mukutu ogwa TikTok era nga bw'olabaawo. Era nga ne ku sayidi y'emu munange naye Paraso akoze challenge mu luyimba luno olupya munange omulundi ogusoose era nga bwe tulabaawo bwe kityo. Naye nga bwe kityo munange ate bwe kitambudde era akatambi ako nako katwedingidde ddala ate wali ku mukutu ogwa TikTok muganda wange gwe alaba Jamina TV ngenda kubeera nga nkomawo ate masaawo next update endala jjukira nti nno osubscribinge wobeera nga tonaba muganda wange ate video osobola ogimpira like ngenda kubeera nga nkomawo ate masaawo katono nnyo bwe kiti.